Omuwala gwe ngenda okuwasa namulabye ku TikTok. No mwaka bagutumye kagato mubere stade. Fate tubere stade tujja batta abo naawe. Nze ogenda kundatira bugatto bwo kali mu kigerembo kagenda kunzijja mu kifo. Kati ze banga nankoze kudduka kagatto. Kugamize jambi ya kugade. Nze sina budde bugenda kuzanya na muniga. Sina na budde bwanti sangenda kusala. Muninde mu ku police ba mu koti nze ngenda kusala omuniga nsala maaso ebyekifakka sagala disrespect maaso gange. Negali yo ino jikuuma nebeera woli. Sirina bya gali budde bwa gali ngenda kwetobera. Mugenda kujja 10 naye nga muddayo mwenda. Kale ne wafe mwizo sango mu naye nafa. Naye muddayo muki mwenda. Nze muntu gantuzeeko naawe zo pita yungwe. Abantu bagenda fira mbine ebintu bye mulimu ate nga mwandi bade mukola music. Gamba tugenda fira abantu. Mugenda fe. Andi kati na Omanyi nabagamba nze am attracted to class. Nga sinna bagamba obubaka bwa Jerusalem sale kambala go omuwala oyo. Omuwala oyo bamuyita certified billionaire. Njagala munoonyeeko certified billionaire. Ye muwala akyasinza obulungi ku internet. Omanyi baki mulungi? Kubanga yakola choice ennungi nga agenze ku university. Kubanga yasoma ebintu bya agriculture, the backbone of Uganda. Atenga ne Jerusalem ne Muzeyi Museveni abadde ali mukulambula PDM. Muzeyi Museveni abadde ali mukulambula emyoga. Jerusalem sale mayindi ye yonna n'enkola ye yonna etunuulidde nnyo ekigambo kya agriculture. Era ne bwetugende namunkekeera ebintu ebisinga biri agricultural processes. Era Jerusalem ali mu kwewera ndi njagala kufuula ggulu the Dubai of Africa. Gulu is at the center of four roads. You can go to Karamoja, you can go to Kitgum, and once you go to Karamoja, then you go to Kenya. Once you go to Kitgum, you go to South Sudan. Then there is this one going to Juba, then this one going to Congo. It's a junction. It's a junction city. Number 2, it has a railway line, which is under repair. Additionally, you have Gulu Airport, which can be upgraded into an international airport. Because this one, like this one going to Kitgum, it goes to Ethiopia, it goes to Djibouti. So you can easily connect from the Red Sea to Gulu to Kampala. You never know. You never know, because there is another possibility of Lamu to Lodwar to South Sudan to again back to Gulu. So it's a possibility. Ideas don't die. Once you have an idea, you must keep it going until it becomes reality. Like I saw Mzee thanking me in Kapeka there that I had turned an idea into reality. So you keep on going, but I'm still in the bush. I don't know when I'll come back to the capital, but I'm getting old. I think I need to come back. I don't know whether after I have resolved that Ugorov issue, if I break out of the siege, and if I break out of this siege of where Mzee has sieged me in Ugorov there, I may come back to the city. Abantu abali workaholic oye Musevenomics. Ebyenfuna by'eggwanga security esooka be bantu okubeera obulungi ne bakuumibwa amagye nga gye babadde ku ttalehe 6 buli muntu yalabye nga bannange amagye gatambula omukulembeze w'eggwanga ali kugatambula mu makkati n'olaba mutabani we Muhoozi emirembe emyereere omuntu n'afuna 2,000 n'adda ewaka n'azitemaatema oba kale ekyokulya kibuze naye n'addayo ewaka ng'akimanyi bulungi enkyajja kuzuukuka agenda akola emirimu gye. Lwaki omuwala oli ansanyusa okusinga abawala abanyenya amabina ku TikTok? Nti oyo omuwala mwangu kwagala na kuzimba bulamu kubanga tajina budde bugenda mu makirabu kukyakala anyukaako oyo alina omulimu ate ogwo omulimu gwa mutwe teguggwaawo. Emirimu gya engineering, emirimu gy'obusawo, n'emirimu gya agriculture, emirimu gy'okulunda ebyo kulunda kulima
biriko sente kyokka abaana tebabyagala. Jerusalem Sala ino omwana omuwala bamuyita Joseline. Njagala ondage kirabu y'omu Kampala gye walola be Joseline. Omuwala omuto nga kitaawo muganda wa Museveni asiibe yo mu nsiko eyennamunkekeera gye babeera mu makampuni nga bakola. Jerusalem Sale yalemera mu nsiko kyokka nga Jerusalem Sale bwe yandibadde nze singa nsiiba ku beach nga ndi mu kujooga nsi. Naye abasajja bakola okuva ku makya n'ekawungeezi. Abasajja bajaasi tebeebaka. Kyokka ffe abavubuka abatabaagala twagala tujje tuvaanule tutwale tulye tugende tukyakale n'obukazi tubuteeke wano mu mmotoka mu maaso tuteekeko omuziki tulumbe tunywe walagi tuzaale tudde ku live twevume. Oyo omwana certified billionaire bwe naaba simuwasiza ngenda kumuwa jobless billionaire. Kubanga amazima waddala omuntu asomye omulimo n'akola choice ku university abaana tebaagala course ziliko zibatawaanya baagala bintu byangu ebijja mu bwongo bwabwe ne batabifuna mu mirimo. Kati mu abayimbi ababadde bagamba ogenda eggulu kambalabule waliwo ekiseera mubuulizi 3 Ecclesiastes 3 nti waliwo ekiseera ekya buli kintu. Wabaddewo ekiseera ekyokugenda eggulu okufuna ssente era tewali abanenya kuba n'abadde aziba wasimu lalu namwe simuli balalu. Naye ekiseera ekyo kiweddewo. Ba artist mwagala kwenyigira mu economic activities. Mu ngeri emu oba endala okuyimba is not an economic activity za ssente. Kyova olaba munankubadde tuyimbidde ebbanga tukoze comedy ebbanga era otusanga eggulu. Kati mu mbeera eyo njagala mumbuulire mugenda kuyimirizaawo muti obulamu bwabwe. Omusajja mind ye yakyuka dda yava ku bayimbi kati eri mu kufuula ggulu Dubai wa Afrika. Abaana abawala ku TikTok banyenya mabina ono certified billionaire ali eri kati ndoza afuna omulimu mu ndalo ekawanda bali mu kati ekyali mu kukola kibayita okuyunga emmwanyi. Ali mu kuyunga mmwanyi. Gwomanyi kuyunga ki? Omanyi kukola ki? Munoonya mirimu. Obuuza omuntu course gye yasoma mbu yasoma tourism. N'omuga kati tourism nkufunire luddawa. You should check yourself. Jerusalem Sale weebale Muzeeyi Museveni weebale emirimu. Amajege gwanga na mwenna abafuba okulaba nti gwanga lyaffe lisingako wano mwenna salute. DCCU mwebale n'abannaffe aba Operation Wealth Creation mukama waffe mukulu wa Mbogo salute.